Amazima gamaze ne gavaayo ku by'omuzikiti gwa Kampala mukadde yali emabega w'okutunda ebintu bino era yaleeta omuguzi ne yagabana ssente ne bazirya ne kye bazikolamu bimaze ne bivaayo oluvannyuma lw'abasiraamu okukalambira ne bagamba tebagenda kukkiriza muzikiti gwa Kampala mukadde kutwalibwa n'ebyobugagga bya Buisiramu ebiri mu kibuga Kampala, Entebbe n'ebitundu ebirala. Bino nno ebivuddeyo biraga abaali mu lukwe luno era ne yali abakozesa no ye yatwala ensimbi zino era no yayagala omutuufu ayagala okutwala ebibugagga by'abasiraamu nga yeerimbise mu simanya mu musuubuzi eyaloopa mbu yawola ssente naye ng'ate yali emabega wa kino omuntu mulala. Waliwo akatambi kano akakoleddwa abakulu okuva e Kampala mukadde katukalabe tubiwulire. Tubadde mu kaseera kazibu, ebigambo bingi, olugambo lungi, okutiisa kungi, emyoyo meraliikirivu. Lwaki waliwo omwami ayagala okunyaga ebintu by'obusiraamu? Muganda waffe oyo yajja gye tuli ne tumuguza ettaka lya Uganda Muslim Council mu 2020 amuntu ali tonnaba kujjawa naye abaali mu ntebe ebiseera ebyo ate kati nga basinga okuba nnyo keerere omusajja tumuwe ssente ze zaasaba 19 be baatuna ne bamuguza. Ettaka lyaliko abantu abali batuddeko ne tukkirizaganya tujja kukolera wamu abatudde ku ttaka eryo bavueko, naye twamugamba si bangu. Bwe yalaba nga si bangu nfo ekyokukomawo gye tuli nga kanso yagenze mu kooti. Mu myezi 6 kooti yeyagala ennyo okusala emisango n'ebisala mu mwangu nnyo ku levels 3 neebala nti omuntu eyasiga akamyu katumuwente 10. Naye mu misango egyo gyonna tewaliiwo lunaku lwe batuwadde ffe nga Supreme Council mukisa kwennyonnyolako kulaga bujulizi nti ye twakolagana ne Justice asaana okuliirwa naye kyasaba si kyasaana okuliirwa. Era twebuuza Justice ku basiraamu bannaye yabuze obwenkanya bulwa? Ekikwata ku basiraamu tekiwulizibwa mu kooti mu mirenge byabwe mu kiseera kyakyo? Tetwegaana ku Justice. Bwino gwe twasanzewo mu ofiisi atulaga nti waliwo ebyakolebwa. Ne baganda baffe abali wano bakiyimba bamuyinda abali mu executive ebiseera ebyo ne bamuguza ettaka. Sente gye zaalaga ekyo kirala naye bamanyi gye zaalaga. Ffe mu bukulu waffe tugamba nti Justice gy'olivaayo teeka kulimba b'otudde nabo abakubuzaabuza nti osobola okunyaga emaali y'obusiraamu. Osobola okusinga mu kooti ez'amateeka naye muganda waffe mu kooti ya Allah ate nga yesinga obukulu tosobola kusinga. Kyotwala otaala riba si kikyo, tujja kufa nga tukirwanirira. Tunula mu mutima gwo gye wava ne Supreme Council nga tuliwo omanyiwo ne bw'oli nabo kati wali nabo nga muteesa nga bye bakuguza byokola kati bye mwategeragana okukola. Kati ffe twebuuza mu mbeera eno kooti Justice eriwa? Era nga nakuwandikira the principal judge as a chairman of the council mubuuze lwaki ensonga zino ez'abasiraamu zidduse mangu nnyo ng'ate zirimu obukumpanya? We are now interested. Ngenda kuwandikira IGG tumubuuze IGG lwaki ensonga zino ezikwata ku busiraamu ku ttaka erya biliyoni zidduse ku supiidi nnyo? Gwe lwaki togetingako interested kumanya kiki ekiriwo? Abaagala okugubba ndowooza owulidde entegeragana zaaliwo naye kyali mu kukola ali mu kubba. Waliwo abamuli emabega abamusindika kuba nabo bakkiriza aba Kampala mukadde nti baakolagana naye enkolagana teyali bwayiti nti yakubba
wabula yali ya mirembe era ensimbi bazikozesa kati bamanyi nabo nti alina okuliyirirwa naye omusimbi gwasaba n'ebyobugagga byasaba si byalina okuliyirirwa abamu bibubbi era nga yajja nakaveera kati ate agakutikka loole nayo agende nayo yonna. Ensonga zino tezatandise jjo wadde abamu muzirabanga ezajjo naye ensonga zino zatandika ne Sheikh Nuhu Muzaatabatte nga mulamu yakuba emyaka nga 3 ng'akuba Sheikh Mufti Mubajje oyo ng'amulangira okubba n'okutunda ebyobugagga by'eddiini y'Obuisiraamu. Mufti Mubajje n'abyegaana n'agamba ye tatunakubya bugagga bya Buisiraamu, n'amugamba nti olunaku lujja kukya lumu ensi ejja kutegeera nti oli mubbi, ne beewakana. Kati oluvannyuma lw'okuba nti ate yafa Sheikh Nuhu Muzaatabatte, kati ate amazima agavuddeyo nti nno Mufti Mubajje abadde atunda ebyobugagga by'Obuisiraamu ate n'amaani alemererwa ne baagala obbitwala byonna n'ebyo byatabadde tannaba kuwaayo. Abamu bagamba nti kabadi ke baleese naye ng'ebintu baabitunze kati bataddewo akabadi okulaga nti bigenda kuwambibwa so nga baabiriddemu ez'amangu okubuzaabuza abannaffe Abaisiraamu. Naye byonna katubirinde, tujja kuba twongera okumanya amazima n'ekituufu ekikwata ku nsonga eno. Naye ate waliwo kano kagambo kayogedde kasuke tukawulire. Tubadde mu kaseera kazibu, ebigambo bingi, olugambo lungi, okutiisa kungi, emyoyo meraliikirivu. Lwaki waliwo omwami ayagala okunyaga ebintu by'Obusiraamu? Muganda waffe oyo yajja gye tuli ne tumuguza ettaka lya Uganda Muslim Council mu 2020 amu twali tonnaba kujjawo, naye abaali mu ntebe ebiseera ebyo ate kati nga basinga okuba nnyo keerere omusajja tumuwe ssente ze zaasaba 19 be baatuna ne bamuguza. Ettaka lyaliko abantu abali batuddeko ne tukkirizaganya tujja kukolera wamu abatudde ku ttaka eryo bavueko, naye twamugamba si bangu. Bwe yalaba nga si bangu nfo ekyokukomawo gye tuli nga kanso yagenze mu kooti. Mu myezi 6 kooti yeyagala ennyo okusala emisango n'ebisala mu mwangu nnyo ku levels 3 nebala nti omuntu eyasiga akamyu katumuwe nte 10. Naye mu misango egyo gyonna tewaliiwo lunaku lwe batuwadde ffe nga Supreme Council mukisa kwennyonnyolako kulaga bujulizi nti ye twakolaga ne Justice asaana okuliirwa, naye kyasaba si kyasaana okuliirwa. Era twebuuza, Justice ku basiraamu bannaye yabuze? Obwenkanya buluwa? Ekikwata ku basiraamu tekiwulizibwa mu kooti mu mirenge byabe mu kiseera kyakyo? Tetwegaana ku Justice. Bwino gwe twasanzewo mu ofiisi atulaga nti waliwo ebyakolebwa. Ne baganda baffe abali wano bakiyimba bamuyinda abali mu executive ebiseera ebyo ne bamuguza ettaka. Sente gye zaalaga ekyo kirala, naye bamanyi gye zaalaga. Ffe mu bukulu waffe tugamba nti Justice gy'olivaayo teeka kulimba b'otudde nabo abakubuzaabuza nti osobola okunyaga emaali y'Obusiraamu. Osobola okusinga mu kooti ez'amateeka, naye muganda waffe mu kooti ya Allah ate nga yesinga obukulu tosobola kusinga. Kyotwala otaala riba si kikyo, tujja kufa nga tukirwanirira. Tunula mu mutima gwo gye wava ne Supreme Council nga tuliwo omanyiwo, ne bw'oli nabo kati wali nabo nga muteesa nga bebakuguza byokola kati bye mwategeragana okukola. Kati ffe twebuuza mu mbeera eno kooti Justice eriwa? Era nga nakuwandikira the principal judge as a chairman of the council mubuuze lwaki ensonga zino ez'abasiraamu zidduse mangu nnyo ng'ate zirimu obukumpanya. We are now interested.
ngenda kuwandikira IGG tumubuuze IGG lwaki ensonga zino ezikwata ku busiraamu ku ttaka erya biliyoni zidduse ku supiidi nnyo gwe lwaki togetingako notosedi kumanya kiki ekiriwo. Ndowooza ensonga kati zanjulukuse bulungi, buli kimu kitegeerekese. Justice ekituufu okimanyi, naye baliwo abakozesa okubba ebyobugagga by'obusiraamu, okubba emmali y'obusiraamu. Bagambye nti tojja kusobola, tojja kumalako, omala biseera byo bya mbulago. Kale byebyo ebiri Kampala mukadde, katubasabire bakadde baffe ensonga ate bazimalirize bulungi, tugende mu maaso n'okulaakulanya n'okulwanirira eggwanga lyaffe Uganda. Mbaagala nnyo mwenna abaliko, mwebale kubaako, mwebale kutugoberera, mwebale kutwagala, Katonda nsaba bankuumire, tujja kuba tuddamu tubyogere, mweraba.